Tuggussa Enssonga. Kati waliwo kodi Kampala ng'oyambuse ng'ova babakuli ku bitala booti n'okkirira kati waliwo awo ekisaawe ekinene eky'abayindi mwe basambira emipiira waliwo essomero awo bayita n'ekisaawe ky'abayindi mwe bakubira emipiira egyo. Kati nze nkiikamu wano bwe nti nsanga akamotoka ku bbalooko kaluutingako obumyanso. Kumbe waliwo omugagga abadde mu mmotoka ng'ali distance nga wali andabye kati ajja aŋŋamba mwe mubbe emmotoka muggyako matala ku mmotoka z'abantu. Kati kye nakola omugagga ne bagenda ne baweta emmotoka we bati kati ndanga okukwata lino eno waba wafu embuuka nengwa mu mwala. Kati mu mwala ogwo kumbe eri gye nnyingidde waliyo pate maje ku maje mundu ziri eyo mpitirivu. Kati nagenda mbanjuka bwe nti omugagga wayita mu mwala. Nayita mu mwala nga mu mwala amazzi gayitayo naye nga bw'otuuka eri mundu oyingira kiki kisaawe. Kati bwe nayingira ekisaawe kati n'abagagga nabo ne bayitawo empise ne bajja nga bannemerako bakola ki bakuba enduulu. Kumbe eri gye nziruse waliyo omukolo gw'amaanyi nnyo bamayinja bokka be bakola ki era natuulirawo wansi kuba abasajja baagira mbugizi bati kiki nga buli omu atunuzaamu mundu. Kati neraba nga mutuufu okwesimattulawo mbodduke weyongereyo anatuulirawo wansi. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Nakkiriza n'obulamu bw'omubbi oba buba butya oba obulamu bankuŋŋaanirako kolo bankuba kali omusajja yajja eri ettaffaali nalinkuba ku mutwe ne lyatika. Kati ate ono omugagga yennyini kolo n'alaba nga banzita yennyini gwe nali nzibyeko n'agamba muleete omusajja oyo muleete omwana oyo. Bagamba Solex tebazigula. Solex eggulwa kisinziira ku kika kyerina. Bwe ba Solex zino ez'omukyayina ennyo eggulwa. Ate olina mala n'agikuggalira nawe. Ng'agigudde bulungi. Sente zo wali ebbeeko ennyingi. Sente zinali nzibye ennyingi. Nga nnyingi. Awo twabba miliyoni 3. Wazikolamu ki? Nennywa omuggo. Nennywa omuggo. Nezinywa omuggo ne ziggwawo. Zonna. Luno olusuku kale lwali lwa taata wange naye yafa. Kati gwe lulimamu? Kati nze ndulimamu. Naye nga lunene? Lunene? Ate nze ndaba katono. Luliko eka zinga mmeka? Luyinza okubaako eka ng'emu n'akatundutundu akatonotono. So wano obugazi wano wooliwo wenkana ki? Wendi nga nze ndi ku yiika 2. N'ennyumba yali ya taata bagwe wagizimba? Ennyumba afu ya muzeeyi afu yenzimba. Afu ya muzeeyi afu yeyo? Kano kewayongerako keekako? Anyway. So SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Muzzukulu wa Kabaja yakubuuzaako muli mutya musibi mutya nno abatulaba. Olunaku lwa leero tusinzidde eno Masaka. Akalo bakayita Lukenke district Bukomansimbi. Tuli Bukomansimbi district gye tusinzidde okuba ng'olunaku lwayo tukuleetera story ya Sabakkulungo Andrew. Twagala gali eri ageeri ali
Aine Dogo City Aine. Era Aine duli avaawa. Abayayi b'omugeto baali ntume bugolobi. Aine kale empisi omanye empisi. Haina. Kati nze nga bwenti kulinya kwentambulira. Lwaki mumanya gonna bakutuuma mpisi? Olw'embeera kale gye nabangamu. Nga nina obwangu. Sikwatibwa. So mukubeera nga walina obwangu nga tokwatibwa nebakutuuma empisi. Anyway, omuzadde sembeza akatebe wano program eno gyekuletedde si ya kujajinga, si ya kusayira Aine musango, wabula gwe kukusomesa gwali eyo, omuzadde ali eyo, omuvubuka ali eyo, okubeera nga tutangira abaana baffe abavuka bennyini okubeera nga twetangira, okubeera nga tukola ebikolwa nga Aine bye yakola. Si kikola nti kwali kwagala kwe, akaseera ko kwali kwagala, naye otuuka ekiseera n'obeera nga ebintu ebyo bivaamu. Tumulumbye eno gyeye weekweka bwekwesi wadda buzingire abakunoonya nga teri annoonya. Kale nalinayo obusango ku kibuga eyo, naye era navaayo nga nenzija mu kyalo nenkiteera ddala obutaddayo mu site. Bwali busango ki? Akasango akandeetera obuzibu kaali ka mugagga yali angulako emaali. Gye wali ng'osunye? Maali yonna gye tufuna nga tumuleetera. Kati bwe natuuka omugagga nange simanyi kiki yaba. Omugagga mutwalire emaali yange, omugagga n'alookinga. Yalookinga bw'ati. N'olwo omugagga alookinga agwa wansi. Kati nange nagwa mu ddene lye ne nditwala. Sikitegedde. Wamutwalira emaali? Bamuguza emaali n'alookinga n'agwa. N'abeera nga takyamanyi kiri ku nsi. Kale oba yagwa biki saabitegeera. Kati nange nakwata bukwasi mpoole ne ngitwala. Wakwata ki? Wallet. Ye mpoole? Yes. N'ogitwala? Mwalimu ssente? Mwalimu ssente. Musene nga mmeka? Mwalimu miliyoni 3. Ne ngenda nazo. Naye nga saazitwala era bw'omu. Twalina guruupu kati nga tutuukanga eyo ne tugabana buli omu n'atwalako ezizi. Aine abadde yali awangaalira mu kibuga eyo nga gy'ayiyiza. Emirimu gye yali ayiiya okubeera nga abeerawo, tugivumirira ffe nga SB4 Media. Emirimu egyo gyali gya kunyakula, kutwala, kutulugunya, kutta. Kye saakola satta. Naye nga nabeeranga n'abassi. Buli kika kyamuyaaye. So wawangaaliranga wa? Nawangaaliranga ebugoloobi, empangaalire Namuwongo, ne Wabbakuli eyo mu kibuga ne mu Kisenyi. Nga mwoyeyiza. Omaze ebbanga ki nga wakomawo eno? Myaka mbaayo 2019. Oli myaka nga 3. Myaka nga eno wakwetaano obuwa. Anyway, alaba programu eno tetusubira tubira kasimu nti tunoonya omuvubuka oyo oba omwami oyo. Temumunoonya. Gyali yaddayo ndowooza ebintu bino yabyenenya. Lunaku lwa leero tugenda kusinziira ku mboozi abavubuka kiki ekibaleetera okubeera nga bakozesa ebiragalalagala, okubeera nga bayingira mize egy'okubba, kutwala ebitali byabwe, n'okubeera nga twewaze tutya emize egyo. Atuteekamu ssente be baziwa and Sons, genda ku Mukwana Arcade weefunira ebintu ebiri mu original. Bakola ne devil paka wo ku mulyango, bakuleetera amasuuka, blankets, butimba bw'ensiri, pillow cases, Shurax, mattress protectors, ene yalirenganga ebyo bayita baziwa and Sons. Bakusimuza beziri ku screen okwo tojja kubeera nga ate wejjusa. Nze muzukulu wa Kabajja nyongera okubuuzaako tino omukulu Aine empisi Aina empisi erinnya eryamuweebwa gye yali awangalira eyo gye yali akolera emirimu gye lyamuweebwa, wabula nga kuno ku kyalo tetumanyi oba ddyo lyeyongera mu maaso erinnya oba ddyo
linnya lyakoma mu kibuga. Okay, mu kibuga ogenda otya? Mu kibuga nayingirayo biseera bya dda, nali mwana muto, nagendera ku zino bbaasi ezaavanga mu byalo. Nga zigenda kukola ki? Just kugenda mu kibuga. Kati nga bw'olaba wano ewaka, muzeeyi wange yafa nga ndi muto, nga tukyali bato nnyo. Myaka nga 5 awo bwe batyo. Kati nga mama waffe abeera mu kibuga. E Kampala. E Kampala. Kati wano mu kyalo ne wamulema okubeera olw'effitina z'abantu baagala batwale buno obuntu bwe tuliko. Kati maama ne bamulumba okwagala omutta, n'addukira mu kibuga eyo n'abeerera ddala eyo. Kati nze ne mbeera mu kyalo muno. Naye nga bwe nzija wano ewaka bangobaganya engoye zange bazisuula ku kasasiro. Baani abaali babeerawo wano? Abapakasi be balekawo Abakiga ng'abo. Kati nga bampisa bubi nnyo. Nange neetuka ne neekyawa ne nninnya bbaasi ne ngenda mu kibuga. Ng'oli myaka nga 5? Awo nali mwaka nga 11. Ne nninnya bbaasi ez'omugagga Kamulu eyafa ne ngenda mu kibuga. Bwe natuuka mu kibuga embeera nennyigiriza nnyo. Olwo tugende mpola mpola. Mu kibuga wano ng'ogenda ng'omanyi yaani era ng'ogenda wa? Ngenda ngenze kunoonya mama wange oyo. Nga yagamba gy'abeera? Nga yaŋŋamba nti abeera Bugoloobi naye nga simanyi watuufu weewa. Kati nze nalinnya bulinnya neetuuka mu kibuga ne nnoonya takisi yonna entwala e Bugoloobi. Mu kugenda wano transport ye wamulina? Transport era namuyiiya kuba nze nalinga awo nga sirina nnyamba n'omu. Nga tewali yadde ampa buli yadde bagamba ak'okulya ngaako nga byonna nze neeyiiya nga nze omwana. Kati nayiiya akasente neefunayo 15. Ne ngenda nga bwe ndi era nayingira kisite nga ndi mbigere. Sina yadde engatto. Mpale nyambadde luwande luno olw'essomero. Nentuuka mu kibuga. Bwe nali naakatuuka e Bugoloobi awo. Ekyannyamba ne ndaba muganda wange. Nga wakatuuka? Nga naakatuuka bwe nti. Nentunula bwe nti ndaba omuntu gwe mmanyi. Nga muto wange n'antwala ewaka ewa maama. Ku lunaku olwo lwennyini lwe watuuka wasanga muganda wo? Kati maama oyo namutuukako naye embeera teyali ya mulembe. Alina baganda bange babiri baalabirira mu kibuga eyo basoma. Kati ate nga nze okusoma ko baakunnemesa kuva buto eno mu kyalo. Nga tosoma? Nga sisoma. Kati ne tubeeraawo mukadde n'ayiiya n'agezaako okuntwala ku ssomero. Ebituuka ne bigaana. Ne mbeeraawo e Bugoloobi mu ggeto nga ngendako mu ggeto nennywa kasada ngaako ke natandikirako. Olwo akasada okayiga otya? Akasada ako baakantumanga nnyo. Nga bula abaana bano babeerabeera mu ggeto be batumaatuma obuntuntu obwo. Kati mu kuntuma okwo nange natuuka ne nsikirizibwa nga mbeera nnyo mu ggeto omwo. Ne nnywako. Bwe nanywa ne kikwatira ddala ne kigendera ddala mu maaso. Ne mbeera mu ggeto nga banjagala nnyo ku lw'ebikolwa bye nkola. Olw'embeera zange nga bakulu banjagala n'abato. Wali okola bikolwa ki ebyakwagaza? Nga nsobola okugenda ng'awa nti mu ggeto kale mubeeramu abaana abali obubi, abatalina byakulya ng'ebyo, nga nze ngenda eri mu bagagga mu katale neefunayo ebyokulya ate ne ndeeterako bakwano bange eno. Ntusobola okuba nga tukwasaganya bwe tuti. Ntuuka ne mbeera awo kati bwe natuuka ne ndaba nga mukadde ono enfunayo emutuufu nga atulekera nusu 5 buli lunaku. Ewaka. Ebyokulya nga ffe abaana. Kati nga simanyi gy'agenda oba yali akola mmeka. Nga simanyi nazaakola naye ng'ajja n'obusente awo obutinitini. Ng'embeera yaffe embi nnyo nga bw'okiwulira mu Bugoloobi awo. Ne ŋŋamba ne ntandika mu sikulaapu. Ne nnonda sikulaapu. Ne ngenda nga mu kasasiro nga bwe nnoonya ng'ewaka nsobola okuvaawokko ne ngenda ne mmala emyezi oba nga 3. Nga ndi ku sitwiti eyo ntambula nnoonya bwe ntyo. Naye nga bwe nnoonya nsobola okufunayo ne nfunayo oba 5 6 bw'otyo n'okusobola okuba nga tosinga ku ziri maama zaakola ki? Zaakulekera katono ng'ate oluusi. Naye kennyini yeekuba mu bulago okulaba nga akabalekera kuba enfunayo nga mbi nnyo. Agendeyo mu kibuga n'akola atambuza emmere y'abagagga. Kati nze bwe nabeera ne maama ne ndaba nga baganda bange bano bonna weebali. Ate abalala basoma nga mukadde ye kyeyeewaayo tatuwa kulya naye ng'aweerera abo abaana aba. N'abaweerera bo ne basoma. Nze okusoma ne kugaana. Kati bwe nabeera awo ewaka ne ndaba nga ngenda nkulaakula. Tuli awo ku muzigo tuli 3 abaana ne maama waffe.
Mama n'omwekyangirako. Ddala nengene namuwonge. Oli namuwonge ogenda ng'omanyi yaani? Namuwongo. Anti tuba n'emikwano kati bw'olaba geto ezo. Geto ye namuwonge esobola okubaamu nga amanyi abo mu geto y'Ebugoloobi, n'amanyi abo mu geto y'Ekawempe w'ebityo. Kati nagenda namuwonge eyo ngali abavubuka bajje ne Bugoloobi mu flat mu kasasiro abalondalonda ebintu nga bammanyi. Ne banjagala nnyo kye nali nange omukisa nga nze njagalwa buli wentuuka. Siisibwa bubi tibangubaganye. Ne bampa eddembe n'embeera eyo nga sisasula nnyumba mbeera mu bya bwereere. Ne tubeera awo kati ate ne tuyingira ddala ekikosi eky'ettabbu. Ekikosi eky'ettabbu kye kitya? Ne tugenda kati ne tutandika okuba nga tugenda mu kisenyi eyo. Nga tetunagendako kikosi eky'ettabbu kye wajoyininga. Wane akabanga konna kewamala wali okuba akasada nga tunayingira mize gya bubbi. Nga sinayingira mize gya bubbi. Nasookera kasada. Wabeerera ewa maama? Ewa maama ng'era maama yantwalako ne ku ssomero. Naye simanya akasada kuba kaali kambeerera ki. Nga ne mba ngenda ku ssomero okuli sooka ne nnywa kasada ako. Bwe nva ku ssomero ne nnywa kasada ako. Ku ssomero nga tebakimanyi nti okanywa? Nga tebakimanyi ng'era omanyi abaana. Naye nga oba kaali nga abakulu bakanywa ne bakabajjako. Naye nga nze omutange te nga nkanywa ne nkola ki? Oba sitede? Ne mbeera sitede. Kati ne nsigalirawo ne nnemalirawo bwe ntyo. Njiya. So olwovaayo ogenda e Namuwongo. E Namuwongo eno gye wagenda mu bikoosi byayo temwakolanga mize gya bubbi? E Namuwongo ye twabbira ddala. Tutandikira oyingira otya obubbi? Wabutandikira Namuwongo wakutandikira? Ekintu ekyanyingiza obubbi nga nzizeeko emabega katono nnyo. Nalina anti wange. Kati maama yatulekeranga ebyo ebitaano nga bwe nkugambye. Kati anti wange ng'alina saaluuni ye alinamu kasente era abeera Bugoloobi nga mugaggamukko alina bbaawe maasita. Kati anti wange yagenda nampa nusu 10 n'antuma ebinyeebwa. Kati bwe nagenda n'olukumi olwo nange saategeera ngwa gye lwagwamu. Naye bwe nakomawo ewaka anti yankyunya nnyo nanyiigira nnyo naŋŋamba onobba ssente biki nanvuma kwega nangobako n'ewaka. Kati nange olw'obusungu nga ssente sizibbye ne ŋŋendera ddala ewaka sadda. Kati ne ntandikira ddala omuzogo ogw'okubanga sookusanga akaana bakatumye ne nkaggyako ssente ne nvaawo. Kati bwe nakugenda nga nkula ngenze e Namuwongo ne nnyingira ate ku kikosi ky'abavubuka abansinga ku myaka ne kubikuba banywa ku miggo. Kati olwogwo kakacwiri kubo ke banywa ng'ate nze nkyali ku masada. Akacwiri ke kati? Akacwiri oba ekokeyini kuba ebanjaga ya buwunga gwe bayita omuggo mu kibuga ebyo. Bw'ogunywa gw'obeera oti? Omuggo ogwo bw'ogunywa oba n'omutima omumalirivu. Kyonna ekikusala mu maaso kasita oba ng'oyagala ssente mpozi nga kufa. Kwe kusobola okutiisaamu akatonotono nga naye ate era yadde kufa weekuli osigala ogendayo gyeyo ki. Olunaku lwe wasooka okugunywa kyali kitya? Olunaku lwe nasooka okugunywa lwampisa bubi. Naye ate omubiri ne gugenda nga guguyoya gwokka. Naye nga bwe nagunywa gwasooka ne gundookinga. N'obeera awo ng'osobola okutuula bw'oti ng'otunula bw'oti naye nga osobola okugwa. Oba oli najja kati nga gwe boolyawo ng'omulaba bw'oti otunula naye najja n'akuggyako byonna by'olina mu nsawo ng'oli awo n'akukyusa namu bw'ati n'akutwalako buli ky'olina ng'olookinze ogwo omuggo. Gwe enkuba kati naakaguyiga naye ng'ate ne oba ogunywa ng'ogunywedde era gulookinga ne oba ng'ogumanyidde okumala emyaka kasita onywa wabawo level gy'otuukako n'olookingamu. Si gye gisuula abantu eddalo? Emiggo egyo omuggo guliggo gutta bussi. Ofa gusobola okutta mu ngeri bbiri. Okuma obulamu mu mubiri gwenna n'okenena oba okgenda n'ogenda ku kkubo okubba ne bakutta ng'ogunywedde. Kuba gukuba omutima nga gwakunoonya ssente mu ngeri yonna. So olwo muguyiga otandika okugunya mutandika okunoonya ssente. Ssente mwaze noonyanga mutya? Kati nze ku busobozi obwange
twayingiranga ebikomera by'abagagga Bugoloobi Nakawa n'ennyumba. Tutandikire olunaku lwasookera ddala okugenda mu bubbi obuli serious wali luddawa era mwabbawa era mwabba mutya? Olunaku lwe nasookera ddala nali ndi Namuwonga awo kati ngenda ngwa ku muyaaye ye nga mukulu bamuyita Black. Amannya togoogera era wali obudde buno kimanyi oba yafa oba akyaliyo eggulu egi baamuzza naye nga baagenda omuzzaayo nga bamumenya amagumba. Yaliwo eggulu naye ng'ayiriza mu kibuga. Mugwako nga nze nabeerawo nga waawo nga oba ngamba oba nalina kitone ki oba nalina mukisa ki nga abayaaye buli kika kya muyaaye ow'omulimu ogw'enjawulo yeegomba okukola nange bangamba okutambula nange naye nga simanyi biki nga oluusi ntya nange ne ŋŋaaba n'abayaaye bwe banzitire tugeze bakututte mu kikomera ky'omugagga oba mumaze okuggyayo emaali bo basobola okukulekawo nga bakunyigiddeyo oba ne bakulekawo nga kanyeebwa. Tutandika wali ntambula zino size entoototo lwasookera ddala omulimu gwe mwasookerako? Kati ze nasooka nalina oyo Black nali ntambula njiya kati ng'olwo nkyali ate brass material nkyabba buno obuntuntu bwe baleka wabweru kati nsanga Black ambalira ddiiru tutambulamu kati n'ennyo tugenda aggula eddwaliro kiro misana kiro kati baggula eddwaliro eryo tuliyingira tufunamu ssente saali mu bbaasa twatwala ezo ssente nensooka ezo ssente oba ze zansikiriza okubanga eddwaliro lyali luddawa? Eddwaliro lyali Ekisugu. So mwalumba Kisugu anti era Kisugu aliranye Namuwonga. Mwalimu sente ngammeka? Ssente mwalimu 8 nga tuli abantu 2 kati olize nampaayo $35. Sokoleke wano mu kuggula eddwaliro lyali mu kazikiza lyali mu kikomera? Eddwaliro liriko kavalanda kalinga kakomera kaggalwa eno n'eno kali wano kalinga kakomerera omuntu okagwamu n'oyiya ky'oba oyagala. Mu kugula mwalina ebisumuluzo? Twabanga n'obuntu eyo bwabanga magezi maganda babukola awo mu kisenyi naawe kenyini bonna wogenda ku holodingi esooka ku holodingira n'ekakola kaba kati. Twabanga ne butti oluusi wabawo ne buno zino ziwiru sipana ng'ezo kupanuwa bupanuyina maanyi naye kabawo wootuka nga woolina muggula mpola. Kati oyo mwamugula mutya? Oyo ye yali watti zino ekufulu eza Solex ekika kya Solex ezo bagamba Solex tebaziggula? Solex eggulwa kisinzira ku kika kyerina bwe ba Solex zino ez'omukyayina ennyo eggulwa ate olina mala n'agikuggalira nawe ng'agigudde bulungi. So oyo mwamuggula mpola? Twamuggula mpola nga n'okwebaka mwali mu ddwaliro lye yeebase eri ebbali kati nze nayingira eddwaliro nga mmanyi tugenda twala bu TV biki kumba oli Black ye tatwala bintu ebyo ye atwala ssente. Kati mwamusanga nga yeebase? Teyabalaba? Ani ayingirayo? Oli Black ekyamutuumye wa Black yali ng'asooba nnyo mukubi wansoobo super ng'era ye tabba bintu ebyo atwala ssimu na ssente zokka oba laputopu ng'eyo takwata mbu obwe TV ng'eyagitwala atwala ssente z'otadde awo ate era aggula oyo alimu naye Black baamumenya amagulu. So kwolwo muvaayo ku emitwalo 35 wazikolamu ki? Nenywa omuggo nezinywa omuggo neziggwawo zonna. Olubuto we wayingira mu kumenya amayumba? Tunayingira mu byekiraayo bwentyo. So okuva ku eyo mission ya Black, mission ki endala ze mwagendamu? Mission nyingi sinza kulimba ezimu nzeerabira zo nyingi. Mission ki gye mwagendamu negyokuwunyira? Negimpunyira nali bw'omu naliko kale mission zaalinga 3 ezampunyirako nga 4 naye nga eyasinga kale okundeeteramu obuzibu
ye yasembayo okwagala okunzija mu kibuga. Yo yali etya? Kati twali awo Namuwongo. Abantu babaye babanga babba buli lunaku. Kati nga bakyusa ba ossi ab'enjawulo. Kati ne bagenda bali baleeta ossi. Nga ye bagamba wakabi nnyo. Ng'era bamutya. Kati nange lwe nafuna ekizibu ekyo ku ossi oyo. Tuba tulina gye tuva ku lutabaalo tuli basatu oba bana. Kati tusala bwe tuti. Mboli ossi alina ebikwekweto bye nga ne mu nkuba alumbiramu. Kati mba nsala bwe nti ne batugumbulula ekyalo ng'atambula n'abavubuka b'ekyalo abo ba crime preventer. Kati bwe batugumbulula bali ababbi abalala abamaanyi ate bo ne baweta ne badduka ne bayitamu. Kati nze amaca toto kuba nze nabanga toto mu bbo. Ne nkutula nali ngenda bwe nti ne ngwa mu mwala. Kati bwe nagwa mu mwala abasirikale ne banzijamu. Mwali muva ku bbaki? Twali tuva ku luutinga mayumba buduuka ngobo kioski. Wakati budde bwe yali nkuba ng'etonnye. Kati tuba tunoonya ewantu we tusobola okutwala wonna. Nekolera twali tuluutinze nga buli omu atisse by'alina. Kati nga tuddayo ku bbeesi. Gwe walina ki? Nze nalina ebintu by'omu maduuka ebyo cakala. Sweet biscuit bubogam. Chocolate. Bikozesebwa bino kati omongo oyo biki ebyo ebityo. Nano maby'ebbanga. Kati mu kibuga bubanga kati ngaffe ekisijja kulima mu kibuga nzina ebyokukola mbitandise biyigire no mu kyalo. Mu kibuga nze saakolanga. Ninga atemba ne ssente ezisinga mu mukozi zaakozesa. So bakukwata bakujja mu kyalo bakujja mu mwala. Kati bankwata bantwala ekisubi ku poliisi. Mbeera waawo nono kolo nali manyi mpoomye. Kati bwe bankwata ne ndookoomako kko. Be mwali nabo? Ne ndookoma. Kati bwe nalookoma ne baleetayo abalala aba babiri tuwera basatu. Kati oyo Osinga yazze mukambwe nnyo n'akolerawo bifayiro ne batwala e Kabalagala. Twatuka e Kabalagala ne tumalawo nga wiiki. Batwala e Makindi. Be mwali nabo bonna? Batwala e Makindi. Naye nga nze kyansi gye nalina mu kibuga eyo. Kyansi embi oba ennungi ze bantwalanga mu kkooti nga ndi toto wenti. Naye nga buli kkooti gye bantwalamu baŋŋamba ggwe olina kuva wammwe ndowooza. Nabakota? Nga banta ate nga siddayo. Ate ng'era baddamu ne bankwata ne banziza mu kkooti eyo y'emu. Era ne bantanga ate era sizzeeyo. Siddayo ku lipootinga. So kati kwolwo babasiba batwala e Makindi? Batutwala e Makindi mu kkooti. Nze natuuka mu kkooti ng'era bwe bagunsomerayo bati nga ŋŋamba ggwe ogenda kuwoza ova wammwe. Noono limandi tuzira ennaku z'omwezi nga bazibawo. Kati nze bwe ngenda bwe nti nga sidda. So kwolwo baakuta. Ate ziri mission endala z'ogambye anti kati ezaali zikwetedde obuzibu ng'ovuddeko ku eyo? Ezaali zindeetedde obuzibu? Kati mission endala twali awo bungalo z'abagagga. Bugolobi flats? Si flats, nva kweri flats eno mu bungalo bagagga eno bikomera. Kati tuyingira ekikomera eky'omugagga. Tusomba emaali. Mwali bameka? Twali babiri. Kati twasomba emaali omulundi ogwasooka ne tugenda ne tukomawo ogwokubiri. Tugende mpola mpola. Muyingira ekikomera. Emaali omuntu ali yeetaaga okumanya maali ki? Nsawo za buwunga, nsawo za muceere, mativi. Kati ffe bwe twayingiranga ekikomera ekyo tusobola okuyingira ekikomera ekitaliimu bantu. Ne tukiyingira kati mubaamu ebyobugagga. Mubba mu nnyumba z'abagagga ezo. Oyinza okusangamu zibbaaga ezipakidde ezengatta ezinyirira. Biki byonna ebiwe bityo. Kati nga ffe tuluutingira ddala ebintu ebyo. So mu kikomera muyingira temwali mu bantu? Temwalimu bantu. Ng'ennyumba mweri bulungi nnyo kati nga tulina amagezi agasobola okugula egyo eminyolo. Tuyingira munda. Tusangamu ebintu eby'obugaali bw'abaana biki ebyo byonna eby'abakulu. Tusomba. Kati tuba tusombye tututte eri tukomawo. Kyali wange tuyingira bwe tuti. Kumbe kiraka baneiba baawulidde oba mwalimu akabone kaboggolako omulundi gumu. Kati twapasuka bwe tuti nze ne mpasuka nga nyambuka. Kati mukwano gwange yagezaako okukkirira bw'ati.
nga waliwo abasirikale bano abakuuma ebikomera nga bapoliisi bennyini ne bazituleegamu nga nze nziruka nyambuka yadduka kola ki ne bazituleegamu nti muyimirire kati nze nawalamu kweri okuyimirira wano bagenda kumpaaki bagendera kunkuba kibooko nakuntulugunya ngamba owaayo oba bankuba ssasi bakole ki nze ne ngenda bugenzi kati ye munnange ne bamutuuza wansi nayimirira ne bamukuba ne bamusiba naye era nze kye nakolawo nagenda netunda emaali eyo nengenda nemujja ku poliisi sokoleke nga tuddeko ko wali mu kikomera mwali mwaka bane kaboggolo omulundi gumu mwaka kolaki akaba bwe kaboggola kaali katiitiizi buno oba obutya abantu kati ko bwe kaboggola ne kadduka ate ne kadda sayidi eri endala kati kyesimanyi bwe kadduka esayidi gye kadda yewaali ate abantu abalala abo abaabuuka oba ne bakubira poliisi so oyo bamukolera bamusiba ne bamusiba ne bamutwala wano mu kudduka badduka n'emaali oba mwali mumaze ogikweka nze nadduka kati awo nga sina kintutte nenzirayo eri emabega ate gye twasooke gye tubadde twatutte kati nze gye natunda nga nze omu twatutte babiri namalako omu anti labayo bano emaali mwagikwatanga nga mugisomba mugitaka wabweru wa kikomera oba nga mugitwala waka nga tusomokera ddala waliyo eyo emiti gy'omugagga bamuyita Sebaggala omugenzi Sebaggala wansi eyo waliyo ensiko n'ebibira kati ng'egyo tukwesa emaali zaffe mu kudduka wagala n'oginonayo ate kati mu kudduka tuba n'abagagga okuba bukubi ssimu omugagga gyakunonaawo woba oteekinze n'emaali ng'obudde bukya mukola kiro baginona bukya sawa 12 awo butangaalirira oli nga ajja nga akutwala n'ebintu bye nweba mmotoka obanga mutisse emmotoka era ng'egenda mmanyi n'okutikka emmotoka eri mu kibuga kyevola mbutuufu eno ekyalo tuba bulungiko kuba kyekibuga buga ki kibatatwala gwe noba nga wakiteeseewo kifaanana kitya kibaako ate abagezi abasinga ku ggwe yakitaddewo bajja kitetenkanya entwala gye bakitwalamu mu kutikka emmotoka eba yammwe oba mugipangisa emmotoka epangisibwa gwe mupangisa naye abakimanyi temugenda kubba abasajja kati oyinza okumupangisa omulimu ogwali wadde ogwetanga n'omuwa emitwalo 2 oba n'omuwa ekintu nga ye yamanyi zanakijjamu ng'omulekera ku bintu olomba mugenda kubba ki tutwala eby'omu nnyumba ne ssente tuba tunoonya ssente kati bulanga ssente zibuze kati bula flat screen laptop ebyo biki byonna ebyo ebyobugagga eby'omu nnyumba waliwo ko omwali mugenzi okubba ne babakwata red handed nga bali mu nnyumba tugeze omuntu nga mwali n'abakwatiramu mu nnyumba ewantu wenatya nze nange natya n'engeri gye kyabaawo tugenda ewantu nga babbyewo dda naye nga baali bagagga nnyo bakampasa bano abakyakala nga bo bamanyi tuyingira luumu nga buli kyetulaba kya bbeeyi kyokka kati tuba tuluutinze ate ffe ogenda kyeneewuunya ngenda okwewuunya bakyali bange bonna sikyalabako n'ogwo ngenda nkutta emaali yange nange enfulume bwe nti ngenda okusanga ng'emmotoka loodi agireese agindeezeemu amataala nakola nange nasulirawo ebintu ate nezijja nenjiyitako nga omanye amakubo gombi bbanga leebyo ojja n'oyambuka mu kikomera kino ng'olina okuddayo ate emabega ne muyitako ne bagezaako okuleka naawo ne bagoba tugenda naye nga awo tulina kye twatwalawo nakimu batusuuza ate nga naffe twagenze babbye dda bakyali balwaki kyekyabaddusa bo be bansooka okulaba emmotoka eyo eweta bo ne bamalayo kati nze ngenda okumalayo nga ne loodi andabidde ddala nti ono ava mu kikomera n'ebintu ngene bimukuba maaso so tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ebikolwa omukulu ono bye yakola tubivumirira era gwali eyo omuzadde yenna kikakatako okufuna engeri gy'obuuliramu omwana waleme kuyingira ebikolwa ebyo lwaki akubuulira emboozi eno oba oli awo okumanya nti nabino ebikola mu nsi gyebiri so omuzadde oba ngaokuza omwana wo oyinza obutamagamba nti munnaye bwebiti naye kimanye nti bino ebikola mu nsi gyebiri ebikolebwa baana b'abantu so waliwo commission gye mugenzeeko ne musanga abantu nga mwebali ne babeekengera bamwenemu ne mubatuusako obuvune
nze kyo kye nali nga nkola nabeeranga n'abasajja babakulu naye nga nze bwe ntuukawo nga tuyingidde ennyumba y'omuntu bo bali basobola okusalako omuntu nze nnoonyezaawo ki kye twagala sirumya muntu nti oba kukuba enkusabe kiki nze ekyo kyendabakaawo kubyendabaawo kuba tuba twagenze wa mugagga ate nze nakula ndi mwavu waffe wakati era owalaba kati butuuka mu lumu eyo n'otunulira obukopo obulaba naye bw'otuuka mu lumu y'omugagga era otunulamu n'ogirangayo yanki yanjawulo kuba oyinza osanga kati omugagga ng'alina engatto yaawo mu nnyumba negula emitwalo 2 so gitwala eri mu ggeto ne bakwayo ekyena ekyomusanvu naawe n'ogyogamu n'obwo naye nga yabbeeyo omugagga yagigula bbeeyi. So bino byonna wabikolanga nga maama omuwuliza? Nga maama ngendayo olwenjagadde olw'olumu nga takubuuza wa gy'obeera? Nga mbuuza nnyo naye ekizibu kye nali nalina nali mbutuufu nga nawaaba nnyo nga nawaaba nno banze ekyanzija mu kibuga nga ndaba mbutuufu ngenda kufa mu ngeri gye seeyagalidde kale. Nga kyekikutta? Ensonga eyo yakwetoolatola ngalo mpanvu ezo. So maama bwe wagenda nga yo nga tekubuuza nti wa gy'obeera? Nga mbuuza. Ng'omugamba oti? Era nga mugamba mama nze mbeera Namuwongo oba mbeera Wabigalo oba mbeera Kisugu bwenti. Nga siyinza kwogera nti oba nva mu Kisenyi mugamba kimu mbeera Namuwongo. Mu ggeto ze wawangaalamu ng'okyali munye Namuwongo eyo waliwo ko mikwano gwo gwe bakwata ne batta nga mulaba babattamuko? Bulungi nnyo. Ngange kati ye mukwano gwange yekka omubwati gwe nali ndeeseeko ne mu mukyalo ewaffe. Naye ekyasinga okumala amaanyi kale n'okugamba nti nve mu kibuga nga bakyali bange bagenze bafa mu ngeri y'ekiyaaye bwetyo paka toli yali muvubuka nga muto tuli mu sayizi ezimu nga tweyagala nnyo ng'era tubeera kimu tutambula ffenna nga naye gomba naye okuntwalako ewaabwe eyo nga weggulu era naye baana b'engulu. Kati nze namuleeta ene waffe naye bwe namuleeta bwe twaddayo mu kibuga waayita ebbanga ttono nnyo ogenda okuwulira ti muno baamukubye amasasi. Bamukuba amasasi? Bamukuba amasasi ng'agenze kubbeera. Muli wawulira otya? Natya kuba nalabanga mutuufu ffenna lyekkubo ffenna tuli batwazi mutwazi omu bamugjeeko kati gwogamba naawe oba obuddawa. Mwaziika? Kyekituufu saamuziikako kuba nagenda okuwulira bwe bagenda muziika wali mulimbo ku Jinja Road awo kati ate nga ffe twebeera eri mu ggeto tubeera ku muggo ogwo ebyo ebyokuzika tetubiwa na budde naye nga kyali wange ye yannuma kuba natuukayo naye nga tuyinza nakulaawe bazise kyaliwo wonna wali fulaati. Otuukayo gye bamuziika? Natuukayo ne baŋŋaawe obutaka nga obulaba naye nga siri eddaalo gana gafa ag'omubyalo ge bakuŋŋaanya nga wali fulaati ng'era wasobola n'oziikako omulala. Ggeto eyo gye mubeera mubeera mupangisa kiyumba ziba rentals nti mizigo? Kati eri kye bayita ggeto kale ggeto ffe kati nze kye nagenda ndaba mu ggeto oyinza okusanga obanga waliwo kati nga wabawo balandiroodi abo nga balimu oluyaayayo obanga yazaala abaana be bayaaye kati nga bo bakuŋŋaana kati bayinza okujjako tugeze landiroodi omwana we yamuwa omuzigo eri kati be bagifuulirawo ggeto yaabwe kati basobola okuŋŋaana n'obasanga wali wonna batudde ate ng'ebitundu era byeyo mu ggeto Namuwongo eyo ku mwala omanyiyo. Tutunire ku bubbi. Obubbi bubaamu enjawulo. Mubeeramu abasala ensawo, mubeeramu abayingira amayumba n'abakuba obutayimbwa. Mu bubbi obwo obw'emirundi 3 bolo wasinga okukola? Obubbi bwe nasinga okukola kuyingira amayumba. Ate okusala ensawo? Saasala ku nsawo ekyo kyo sinali sikisobola pozi nga nkusanze weebase nenkukyekera naye mbu ngende mu site bino bye bagenda mu site olina kukoonako ne ebyo byo byannema nali sibisobola. Naye nga okukyera wacekeranga beebase? Nacekeranga olwo nga beebakawa? Oyinza okubuuza mu kibuga osobola okusangamu omuntu eyeebase? N'abagagga beebaka mu mmotoka ng'eyo n'omusala nga yalobye mu mmotoka? Kati mu wiikendi ng'ezo
okutaano lwa mukaaga Sande webiti ebiseera ebyo abagagga bamanyi okunywa ennyo omusanga yalookingidde ku bbala emmotoka apaakinze awo yeebase anti ebamulooko aba yatamidde oluusi oyinza nogisanga n'amatala yayibasenga ku nnaku egali yatamidde kati mu bbanga lezo mu bitundu by'abagagga apaakingako ebbali neyeebaka kati nga tetumutuukako motoka ne tugigula ne zino zaalina ne tuzitwala oyo aba yeebasenga nawe omulala yakubiddwa. Emmotoka zino temwazigulanga tugeze zino osanga emmotoka mu paakingi nolabamu emmaali n'ogigula. Mpozi ekintu kye nakolanga ku mmotoka ekyo nga mbeera ewabba kuli ne mu kisenyi nga tukuba Japan tutwala side mirror z'emmotoka mataala kusobola okuba nga tufuna ssente ezinywa omuggo. Amubba amataala n'amasayidi mirror mu kibuga wakati niweba etambula nsogibbako akantu mu jaamu obanga etambula niweba epakinze mu paakingi nsogiyitako nenjitwalako kenjagala kenda bakaliko akavaamu ssente zenjagala. Bwangu ki bw'oba okozesaawo? Bwangu buba bw'amaanyi kubanga ekibuga nga nawe bwekimanya abantu baba bangi oyinza okuba ogiramu bwoti kumba oli akulaba kati oba olina okuba ne patana nga muli babiri oba oli najja n'ayimirira mu buyimizi wano bw'ati n'abaako engeri gy'alobesaamu kati ono n'ava eno emabega najja n'akapasulirawo kati ono ayimiridde yavaawo nako apaswa si oli ajja na musumaali bwe kiba kisobodde asooka kapasula n'akatwala naye bwe kiba kiganya asooka kapasula kati gwe aba ayimiridde awo n'olanga teri ali azikutte eri n'ovaawo nako akapasula n'akalekako nekasigala nakaleegeeta. Tebakukwatako mu kupasula obutaala na side mirror? Ana ebyo bankwata ate kyali kirala nnyo gwe mulundi ogwasooka okunkwata ali mu kibuga wano ku baasi z'Abaganda ku New Park mwe nali kati waliwo omulyango gweno ng'ogenda eri ku hamu ng'ogende wa Kisekka kati waliwo omulyango ogwo oguyingirire ogufuluma paaka kati nze bwe najja bwe nti omugagga yapaakinga akamotoka nga mulaba kali kasipasiyo kati nkagendako nga nze nkabaze kaliko emyanso zino zonna nzitwalirawo ngenda ku myanso eyasooka ngijjako ngenda ku yookubiri ngijjako kumba omusajja ndabye nanyiniko musajja mulala abagagga nti omugagga alumirirwako mugagga munne ababa emmotoka kati omugagga bwe yandaba nze nalowooza teri andabye ntambula omusajja n'ava eri nanyinula zino nga munene antwalirawo wali ne bankuba ng'obulina bankuba ne mbubaddiza ne bankuba ne banta ne ŋŋenda naye nga bakukuba basobola okukwasa eriiso basobola okukola mulundi ki gwe baali bakubyeko n'owulira ng'ofudde? Twakolako kositole ya Amuza ye bamukubakokko ne bamubika era n'entaana ye gyeri baasima entaana nga bamanyi afudde. Gwe mulundi ki gwe bali obbi ne bakukuba? Kale ate ebyo byali biseera byemabegako nali eyo bayitayo wabigalo mu Kinyarwanda balinawo bayitawo bwe batyo kati nzija nali nkyali tooto nzija nkwata enkoko y'omuntu n'enkoko bazibbanga nga nkyali tooto anti nga oluntwala nziba obwana obuto nziba ki kati abantu bankuŋŋaanirako kwolwo bankuba kati omusajja yajja eri ettaffaali nalinkuba ku mutwe ne lyatika kati ate ono omugagga yennyini kwolwo naalaba nga banzita yennyini gwe nali nzibyeko nagamba muleete omusajja oyo muleete omwana oyo nabanzijamu nateeka mu mmotoka ye nga tebamumanyi nze ntambula butambuzi nva Bugoloobi ŋŋenda e Namuwongo ŋŋenda wa yonna gye njagala nanteeka mu mmotoka nantwala ku poliisi nga bankubye bubi nnyo nanteeka awo kati bo baali ku bwangu ne baddayo eri nga naye bantaddeawo bano abasirikale balina okunteekawa nentuula awo ng'otegeera olwo ng'olwo ndaba ntegeera naye nga buli antunulako yeebuuza kiki gwe kiki kati omusirikale omukazi ajja mbuuza gwe kiki mugamba nti musajja ndeese wano afulumye ewabweru nangamba oyagala kusiba tambula va wano ogende ntambula neŋŋenda naye nga kwolwo ettaffayo lwe bankuba nakkiriza n'obulamu bw'omubbi
oba buba buti oba obulamu kuba ery'ettaffaali kati omuntu akuba akataffaali bwe katono kakuyisa bubi nnyo naye olweddene naye lyali ttaffaali erinkuba ku mutwe nensigala ng'era wendi mu kuva awo wagenda mu ddwaliro wadda buzzi mu ggeto obeera odda buzzi mu ggeto noonyiga biwundu byo paka lwotereera anyway tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongera mu maaso n'emboozi ya Aina omukulu yali mutwazi yali mubbirukulwe naye tukyanoonyeza ensonga lwaki wava mu kibuga n'ojja eno asalewo okubeera ng'abeera mu kyalo obeerawo naani wano mbeerawo nzekka mu nnyumba eno yonna tolinayo mwana anti kati mbadde tukyajjirira kati bwe natuuka andiyo nnyo omuggo ogwo naye nga mbeera n'abasajja abakulu abo betukola nabo babbi babbadda babakuba babayisa bubi kale bosanga nga yenna alinga omugguwa naye nga anywa ki muggo kati nga banga mwana gudde ogwo genda kufiira mu kibuga nga tozadde edde mwana n'ogwo kati nembalamu mukyale waffe kazende yalekawo akataka ndi mu kibuga oluusi tulina nepoloti buno obutaka bwe tusalako mu kibuga ne tuwamba oluusi bayinza n'okukuttira obwereere sinakeewammwe nemuwamba mutya anti ku mwalo eyo wabaawo obutundutundu kozesa akologa kati keno gadeni yange nda kalimangamu kati nali nasimba ebikajja eyo mu site mu godown awo waliyo omwalo emanju wa kampuni gye bayita masiki nga ninayo esamba y'ebikajjo naye ng'era bibaamu fitina kati netuuka neŋŋamba ekisooka omuggo ogugenda kunzitira mu kibuga siina adde mwana taata wange yafa yatuleka abalenzi abo kati nye ndaba nga nfiira ki neŋŋamba kanzire mu kyalo eno nejje ku muggo nga mpulira tubeera n'abaana babagagga bagamba bo babatwala butabika sente ze bateekamu mpitirivu kati nenkubamu akafaananyi nga mukadde wange mukazi munaku ngende mugende nti ntwala ebutabika nga nakyo kya busiru nnyo ne mugamba mukadde maama nze nja kudda mu kyalo nasooka n'agaana nemugamba kati gwe oyagala nfiire mu kibuga era amanyi ebikolwa byo era ng'abimanyi ne mubuulira namubuulira kati nga bwe nkubuulira ng'olondokoseemu nkyuse kuba kati sinza kugamba nti ndi Mubbi ng'era nkyali muki mba nakyusa kati mukadde ne mubuulira ebikolwa byonna byenkola ne byenkubwa n'akiwagira nangamba tufugenda mu kyalo nenkomawo mu kyalo muno nasanga wano waliwo abapakasi ababeerawo n'obagoba ensooka nembeerawo nabo kati bwe nabeerawo nabo zirittaka ez'omuggo ne zimpisa bubi ensooka nenziraba mu kibuga kati bwe naddayo mu kibuga ttaka ezikkuba osobola okwetakula osobola okusesema osobola okuddukana nga tonywedde muggo ogwo naye buli lwogunyooterererawo n'oba bulungi nnyo naye nga tosobola kati twakajjidde wano era ttaka ezisobola okukuba oba wanyweddemu tosobola kumala bbanga ppanvu olunaku n'olumalako nga tonywedde okaaba maaso gasobvamu amaziga ne weetakula noba nga tosobola kubeera kutunula ku nsi eno ngaosobola kubeera olina wooli oba owulira bubi nnyo kati bwe naddayo mu kibuga natuukira wa bakuli eyo kati ntambula ngende eno ku road Kampala bwe nti nsala nyambuka sanga akamotoka k'omugagga kali ku bbala nakava mu kyalo wayisewo nnaku nga zizo nzize mu kibuga ndaba nga mutuufu ekyalo kibadde kinziza buzza ki mabega kaneddire mu kibuga nzire ku life yange gyentegeera natuuka nensanga akamotoka ako naye nga waliwo kipate kati waliwo kodi Kampala ng'oyambuse ng'ova bakuli ku bitala booti n'okkirira kati waliwo awo ekisaawe ekinene ekyabayindi mwe basambira emipiira waliwo essomero awo babayita n'ekisaawe ekyabayindi mwe bakubira emipiira egyo kati nze nkiikamu wano bwe nti nsanga akamotoka ku bbala okwo nkaluutingako obwo bumyanso kumbe waliwo omugagga abadde mu mmotoka ng'ali distance nga wali andabye kati ajja agamba mwe mubbe emmotoka mujjako amataala ku mmotoka z'abantu kati kye nakola omugagga ne bagenda ne baweta emmotoka we bati kati ndaba nga okukwata lino
eno waba wafu nembuka nengwa mu mwala kati mu mwala ogwo kumbe eri gye nnyingidde waliyo pate maje ku maje mundu ziriyo mpitirivu kati nagenda mbanzi ukabwenti omugagga wayita mu mwala nayita mu mwala nga mu mwala amazzi gayitayo naye nga bw'otuuka eri mundu oyingira kiki kisaawe kati bwe nayingira ekisaawe kati n'abagagga nabo ne bayitawo empise ne bajja nga bannemerako bakola ki bakuba enduulu kumbe eri gye nziruse waliyo omukolo gw'amaanyi nnyo bamayinja bokka be bakola ki era natuulirawo wansi kuba abasajja baagira mbugizi bati kiki nga buli omu atunuzaamu mundu kati neraba nga mutuufu okwesimattulawo mbodduke weyongereyo anatuulirawo wansi tebampisa bubi nnyo ne bankwata ne bantwala awo Kodi Kampala ku nnyini police station ne banteekamu madamu unanyo ne kamotoka najja nagamba nze bwe nfuna obutaala bwange obwo sina buzibu oyo mmwe mumanyi najja ne bamuwa obutaala bwe n'agenda muno nkudu wagendanga nabwo wadduka nabwo nziruka nabwo tota kate mba ngenze kutwala ki bwe mmalako mba nyina okugenda nako so madamu olamuwa obutaala ye teyadda kumpondera nabula nti complaina so kutambulirako awo baba balina okuvuga kati nembeera awo mukadde namugambye nazze mu kyalo ng'era kiyankuutidde butaddawa mukibuga bongo de bunneesiba ne ngamba butuufu ddala mbeere muno nga siina buyambi nenkubira bakuteekayo wamalayo ennaku meka Kodi Kampala nali ndi mu nnaku nga nnya nenfuna obuyambi waliwo omuyaye bamuleetaawo n'ayingira n'akasimu n'ataasataasa ku bayaye bamukubira ku bantu baabwe nange we nagiteeramu ennamba yange neeyitamu neŋŋamba mukadde maama nafunye ekizibu ate ekizibu ki nemugamba ndi Kodi Kampala ku poliisi n'akaabirawo neŋŋamba kale wulira badde mmanyi wateredde biki wazze mu kyalo naye mbutuufu nange nenkiranga mbutuufu kati kwolwo kwanze nabeeranga mu kibuga omwo ebiseera by'emabega eri nga nkola byonna byenkoze nga sitera kufuna bizibu by'amaanyi bwe biti ndaba nga ngenda kufiira mu byekiyaaye nenyamba ku luno bwe nva wano maama ngenda kudda mu kyalo ebyaddala era mukadde n'ayiiyaawo oba yawaayo 9 oba 5 ne banta kati bwe banta mukadde n'antwala neŋŋamba wabula dda mu kyalo nange nga mutuufu nzikiriza nzirewa odde mu kyalo nga ndawo omuggo gugenda kunzisa mu bintu by'ekisiru nga sizadde yadde mwana nenkomawo mu kyalo nakomawo wano mu kyalo nga abapakasi bakyaliwo nembeerawo nabo nga nze nsula seebase kumalanga emyezi nga 3 nga lwaki towebaka take naye nga naguma nga ze mbeeraawo nga buli kadde mbulira bbugumu oba kiro oba ddi nga seebikka nga ate ntuuyanira kumu naye nenguma nembeeraawo naye nga sijja kudda mu kibuga eyo naye nga navaayo nga n'emikwano gyennyini tebamanyi wa gye nkoze eki gy'oli gye ndaze era kati buno obudde abamu bwe bamanyi ayine yafa bamanyi wafa olw'ebikolwa bye nakolanga kuba saagamba nti oba nali tinkola ku kisaiti nti oba ndi poota nali mutwazi omulimu gwange ndi muki ndi toto omubbi so emyezi egyesooka sajja kugwako nga ttaka zikuba n'otuka n'omanyiira ntuka nemmanyiiramu netandika n'okulya ku mmere obulungi kati nzija ntema ettooke wano ewaka abapakasi nga bakyaliwo kati omupakasi nga omanyi banyuma ali mukazi mukulu alina abaana be abansingako n'abannenkana ngamba otema otya ettooke maama wo fe yatuwa wano kati gwe otemawo otya ettooke nga toŋŋambye nemugamba mami zigula ano ndi muntu mukulu ng'omuggo gwankuba era kale nga mu bigambo sitya gwe n'oba muntu mukulu nze nsobola n'okugamba nkusinga obukulu yadola ndi oli mukulu kati kusooka nenkugeraageranya emyaka neganze nyina emyaka ago oba 45 kati gonsinga ki mukadde nemugamba ebyo naŋŋamba bingi naŋŋamba gwe wadde emyezi 3 wano togenda kubeerawo nga bamuntiisa kuno ku kyalo mbwassa abantu biki nemugamba muno mami nze wange nja kubeerawo tolina kyogera kunkolako n'eki
nembeerawo ennyumba eyo yali ekyali kabajjo kano nembeerawo nentoba nenkuba amataffaali olwo nteredde enatuuka nenyingira okukola mu katale kadde wange oyo yanjizaayo ekyasatu n'akimpa nentandika okusuubula mu katale era nakati gwe mulimu ogumbeezaawo nosuubula ki nina bucakala bwentundwa mu katale empale z'abakazi n'ez'abaana bwe butyo okeetikka nengena nenfuna ezimbeezaawo nga siyanidde ku kyamuntu kyonna nakimu nebeezaawo wano ng'omuvubuka bwentunda ne ku butooka obwo bwentyo. So kati ono eyakugira nanga ntitwajja kubeera wano eno ye yalagawa ayo kati mpulira nti oba ali mu malungu eyo Sembabule wamukola ki tewali kye namukola ye just okuba nti nga olaba kati nze nga bwe ndi wano kati ne zireeta omuntu omulala ng'ate ayagala okunnemesa kale tugeze oba okuba mu bino ebintu kati nemba nga ate nange sijja kumwagala tujja kubaawo nga tusika muki muguwa kati ye munyalwanda oyo kyeyalinga sikira nange omuguwa mwala wananga yali mukyala nze ndi mwana kubanga alinawo n'abaana abannenkana n'abansingako kati nga nze njogera bwogezi nimugaa gwe mami simuvuma ola nimugaa nze mami nze toyinza kuŋŋamba nga bano baana abaabo nze ni muntu mukulu gwe osobola okuvaawo wano n'olekawo nze neso ate nimugaa togenda kuŋŋaana kutema ttooke mami kuba sigenda genda nziba eri omulala nge wano wakawo eriri so neyegoba yekka n'abantu ne bamugamba oyo omwana awo waabwe tolina gino gyoyinza muwaabira biki natuka neyegoba yekka kati bwe yeeguba nembeera wano nenyingira okukola mu katale nenfuna omwana omuwala nowasa nempasa omuwala netubeerawo wano era kati ninayo obwana bwange bubiri nozaala n'okuzaala nzaalawo ne bubebi bubiri myaka egyo 4 kati aliwo omukyalo oyo yankyankalanako yagenda eyo ewaabwe kati buno obudde ali eyo naye kati namupoowa kuba anziza nnyo emabega bintu ebito ekyamukyankalanya nafuna omukyala nga munafu nnyo kati ate nomukyalo twagala abakyala abamanyi okukola okulima naye nga omukyalo wange mbeera waawo nenzija nemuganjoleza luno nga ate nalwo byampaka nga ate neno mu bino ebirala nabyo tabikola ki tabituukiriza kati nentuuka nemba nga tuyombamu awo nadde ewaabwe nenzirayo nembeegayirira nakomawo naye kati ng'abantu nange ne bampuuliramu ne baŋŋawo omukyalo oyo gwe wawasa si mufumbi wawasasire queen si mufumbi ate nga nange ekira kuba kati nze okukyaza wano omuwala lunaku lumu nakeera napepetaawo nayoza ebintu buli kimu nakikola naye oli just kukyaza naye kati oliye nasobola okubeera naye awo nentuuka ne bukya nemwegayirira okuva mu buliri n'ogenda nga buli okomawo akyaliyo nomutuukako nomugabo waaye sikukoyeyo oba tunywe kacyayi nze neddireyo ncape nga nze nnima nze nkima amazzi nze nkola buli kimu kati ne batuuka ne baŋŋaddemu oyo nze namweremaliza nali nyina osooka omugamba okukola emirimu egyo kati nze engeri gye nali timanyi njagala nnyo nga njagala nnyo okuzaala omwana okuzaala ku baana kati nga mweguya naye kasita natuuka nendaba nga anziza nnyo emabega buli ankozesa wano emivuyo nagenda ewaabwe byemba nyina nembitunda nembitunda ate nengenda mu kibuga ngaeyo nembeerako eyo aye nemala nenkomawo kwegamba nga atuuka ne bampaabira ku poliisi nange nembaddukako nga ate ntunze byenkola ki byemba nyinawo kati ngaeyo byennunda oba bya munju nebimunju nga nsobola okutundako olw'obusungu nange nga mpulira mukyala ntawaanyiza nnyo ne kati natuuka nenkita amaze ebbanga kinga yagenda mu Gwakuna emyezi gigenze kati buno obudde buno obudde obeerawo wetaka ali lubuto naye nze yagenda taŋŋamye nti ali luki noloza lulwa anti kati nze mu kulowooza demu oyo yafuna ebizibuzibu kati nga ye bwe twazaala abaana abo babiri nga demu wange yandaga tayagala kuddamu kukola ki kuzaala kati ne tujja netufunamu akacyankalano omwana gwe yali ayensana amugja ku mabeere kati ate nengenda nenkola ki
ne mukomyawo ewaka ne tubeerawo kati ne tuba nga tweyagala kati yatuuka n'atuukaaga akaseera n'angamba olubuto lukola ki mba alina ekintu ekimunyola mu lubuto kati nze netuuka ne ngamba oba kigalanga ngamba kiraka kigalanga kuba kati ye nga kyemmanyi nti bw'aba yazaalako era olubuto lw'omwana alukola ki ne mutambuza mu basawo balya ssente zange kumbe ye ekituufu oba akimanyi oba takimanyi kati lumu omusawo gye nasemba omutwala nga naye andaga ye takimanyi wabula akogga olubuto angamba ekintu kimuluma mu lubuto otuukewo oli n'abagamba nti ate eddogo otuukewo oli n'abalimba kati waliwo gye nasemba okugenda naye ogenda mu basawo baganda gye nasemba okugenda naye ne baŋŋamba abakyala abakulu ne bamutunuulirako ne baŋŋamba ono omwana alina olubuto nempakana naye n'awakana nga ffe tetukimanyi nti olubuto aluyina kati nakati nagenza okutuuka nze ŋŋenda eyo bayiseewo wakayitawo gwakuna gwakutano gwa mukaaga gwa musanvu myezi 3 ne lutuukayo eri olubuto alaga olubuto luli bagamba olubuto ekitone nnyo lulaka luli myezi nga 6 kitegeeza lulo kati nze kyenamulaga nti olubuto sikola ki sirumanyi kuba ye yali yaŋŋamba tayagala kukola ki kuddamu kuzaala kati waba yagende kati nze kyemulaga eyo gye wagenda gye wofuna taata waaki olubuto ze kasa namusaba omwana wange oli omuwala n'amumpa nemuweereza wa mukadde wange neyasooka ali wa mukadde kati obudde buno abaana bange baliyo basoma ye namuleka awo ali mu mbeera ye si ya mulembe nnyo oba lubuto lwolwala mu kukyaya kati nze simanyi ye teyampa nsonga wabula ate yandaga yankambuwalira nnyo nga bwetuuka wali anvuma buvumi nga nvuma nno bubi nnyo bye yali tanvumangako kati nange netuuka nennyigirayo ewaabwe eyo nennyumbamu ewa Sezaala ewa Sezaala abeera eno kati wa Nazaala eyo noyomberayo nenfunamu obutakkaanya ne Nazaala netuyombamu tewamuyisaamu kumpi bannazaala omuwala gwe nayinjawo yisaamu empi kati netuuka nenvaayo eyo ng'omuwala mukyayi ebyaddala kuba nali nyiize nnyo nga nyinza n'okukola ensobi ate egenda okunsibya obulamu bwange bwonna so kati obulamu bwobutambuza nga taliibwo ofunayo bano ab'olunaku olumu n'oleeta neweeyagala so tutunuulire nga mu kuva wadda wano oba kuba ludda ku kyalo kuno totegamu kubba kintu nakimu kuziza ensonga entuufu okuva nadda kuno ku kyalo nabeerako nenkola ebyange ne binnyanguyira naye nina ekintu kyenkuutira abavubuka bannange ekintu ekikyasembayo okuba ekibi emikwano egyo kwana emikwano naye okwanye mukwano ki kati nagenda nensanga abavubuka beeno mu kyalo babeerako banywa ebiragalalagala ebyo bakola ebitalina mugaso nga n'okubba oluusi babba kati nembeerako n'omuvubuka omu nze nali nga nakola ntunda ebintu byange nenkola negulira ebintu byange mu nnyumba nembiteekamu kati omuvubuka oyo yali mukwano gwange agenda abba yabba eyo era kati ali mu kkomera kati bamuteeka ku poliisi awo ebuyoga bamukyunyamu bamukyunyiza kati ye yabalamu omuvubuka ani awo ayinza okuvaamu ssente zinzija mu kkomera oba okuvaamu ebintu ebisobola okuntaasa kuba kati ye alaba kubalaba wano nti kino ekibanja naye nange oluusi mbayala kati ne bajja yagamba nti nina baatule ye yali abbye baatule ne TV kati nagaba baatule yagiwadde nze abasirikale ne bajja wano ne baaza ennyumba eyo nga temuli kintu kyabwe nakimu naye nze kyenakola saabeerawo kuba yo poliisi wejjeewuwo ebeeyagala tefiirwa kale bweba evuza amafuta gaayo lazima olina okugavaamu nga bakutaddeeyo wewagira banozzaako nembeewala ono omuntu gwe naliwo naye n'abakkiriza nebagulya ne banoonya buli kye baagala nga temuli kyalo wategeera otya nti poliisi ejja anti kati eyo mukyala wange yali ali waabwe eri kati nali ŋŋenze ewaabwe bwe nti ngenda otuuka ewa Nazaala ngenda okulaba poliisi bali wa Nazaala bamugamba tutwale tugende otuggulirewo ebisumuluzo obiina nembalaba bwe nti kati nze nenkuba essimu nayingira mu nyumba nankwata nanga poliisi eri wano nemugamba mbalaba kati ne bavaawo bo nenzija waawo nga ne Nazaala waali n'omuwala oyo nambuulira naŋŋamba bajja bagamba musekajja yabagambye mbu yakuwadde baatule nga baatule
Suga gwe batuli je nyine waka togimanyi nti yaffe na byegulira ebintu bye nyine waka. Nangamba gwomanyi ne mikwano gyo. Nentya nnyo nno. Nkubira kiyamaanyi ne munnyonnyola. Nangamba ky'oba okola tobeewa naye soko obuleebulemukko katono. Tujja kuba tulaba ekigenda mu maaso. Kati nakati. Nze oyo baamutwala nembeerako gye mbedde akabanga ntuuka nenkomawo wange. Naye nga gwe nga gwe tobbanga. Nze nganze sijja kugaana bwe najja mu kyalo nali nkozeeko ku nsobi ey'okubba. Naye ekizibu kye nnyina ku kyalo kino okiraba. Taata waffe yatandikawo akayumba ako. Yali veterani nga yava mu magye. Kati bwe yava mu magye ng'alina omukadde we abeera wali. Jjajjaawo. Jjajja waffe. Kati ng'agenda mulekera emmali. Jjajja waffe yalina kuno byalo. Kati taata wange oyo nga jjajja wange oyo omugumba teyazaala baana. Kati ng'oyo taata waffe gwe yakuzanga omwana we. Kati bano ab'eŋŋanda abalala ne balanga oyo omuyaaye yagenda otwala ebintu byona obugagga bwona omukazi. Ne bagamba muzeeyi wange yava ne magye n'emmundu. Ne bamuyunga kuno nga n'ab'eŋŋanda mwebali. Wembula edda ne mumaliriza. Kati nange bwe nadda kuno ku kyalo sigaanye nakolako ku muzengo ogwo. Kati ne batandika ne banteekako eri erinnya lya muzeeyi ne bagamba omwana oyo agenda kufa nga kitaawe biki taata we yabba emmundu. Netuuka ne ndaba nga mutuufu erinnya lya muzeeyi wange nakati liviireyo ku nze nga livuga bubi. Neŋŋamba gwe wabba ki kuno? Sigenda kufa nga taata wange. Gwe kono wabba ki? Nabba emmwanyi. Emmwanyi z'omutuuze nga wazinoga ku musiri oba yali yazinoga bunozi? Emmwanyi natwala nsawo. Nsawo? Ku kyalo bba otya? Walina piki, walina mmotoka, weetikka ku mutwe? Ezimwanyi zo zeetikka. Zeetikka ku mutwe nenzitwala mu mayagala. Tebakukwata? Tebankwata. Naye kati era tebategeera. Andi kati nze kyansi kale gye nnyina nti nze bwe mba nga natambudde obwomu nenkola ekintu kyange tekisobola kundeetera buzibu. Obala. Naye ng'ate natuuka nendaba naddala mutuufu ekintu kye bayita omubbi. Nasooka nensirika nno nensengejja nga kutandikira mu kibuga ekintu kye bayita omubbi afa. Attibwa mu era bagamba ennaku z'omubbi zibaana. Kati netuuka nempulira ebyo bibanja bye taata we yafa nti yabba emmundu. Kati neŋŋamba ddala kweri ddala kati ddala ogwa muzimu gwa taata wange gye guli egunaasanyuka nga gula ddala banzisse ebyekibbi ebyo. Anantunuulira biki kyanaŋŋamba tugezeyo naamusinkana eyo gye tusinkana ewa Katonda. Neŋŋamba sirina kubba. So nga tuwumbawumba ensonyiwa ensi neŋŋamba nga tuwumbawumba nentandika nembulira n'abantu kati nga bwe nkugamba. Nembaganza ebyekiyayi mbikoze evuddeko. Nembulira nakwabo abavubuka bannange bembadde ntambula nabo. Nembagamba bannaaye okubba kufa bakutta mu ddakiika emu ssaawa yonna. Ate buli mubbi yenna gwe n'obubbi kasita bagamba nti mubbi olina kufa. Buli omu abakwagaliza kukola ki? Kufa. Mukyalo yali akimanyiko nti wali mubbi? Kali mukyala wange oyo yalandabeko naye nga nze kati natuuka ezemwanyi zenkugamba okugenda okuzibba mukyala wange yali lubuto. Kati nga ndi yala ng'oluusi nkubira kuba mukadde musite ne bampeerezayo akatwalo naye nga nakwera tekajja kumala mukazi wa lubuto. Tulina time ey'okugenda okuzaala. Kati natuuka nentambula nengenda nange nensanga ekyo ekisawo ky'emmwanyi nenkitwala. Kyali waka wa muntu? Naye nga nze wamenya nnyumba? Kyali waka wa muntu. Mu nnyumba? Mu sitoowa. So mukyala yali akimanyiko nti oli mubbi? Kati omukyala oyo yali abiwulira mu ŋŋambo naye nga nze tayinza kundaba nti oba ndeese wano ekintu ng'ekyo kya bubbi. Yabiwulira atya nga wabba omulundi gumu ate tebakukwata? Anti wulira kati bino ebya muzeeyi wange bo banteekako eri erinnya nga nze newe mbaawo netuuka neŋŋawo kati nga abantu baŋŋamba kirako olina olutwe nga newe baba babbi omuntu eri ekintu kye
basobola okunteeberezaamu naye nga sinze nakoze eki nze nava mu kibuga nga kyo kyebamanyi nti ono yava mu kibuga muyaaye nnyo. So nga tuwumbawumba tukakasa tutya nti obubbi wabuvaamu? Okakasa nti obubbi nabuvaamu kyova olaba njogedde ekintu ng'ekyo kuba nze bukyangambaawo bwe nali nga nziba nga ne bw'oŋŋamba nti gundi mubbi nga sisobola kukkiriza nti oba nziba. Naye ng'ate nsobola okudda emabega n'engenda n'enkola ensobi eyo. Naye nga gwano ne bw'oŋŋamba biki ng'era kisobola okunyiza oba ne tulwana nga nze kulaga sirimu ki siri muyaaye. So bw'oba kati bw'owa muvubuka ali eyo omubbi essaawa zino ng'ayingira buyingire obubbi ate we bannaye amagezi kati gemuwa obubaka bwe muwa alokoke mu mutima gwe amanye nti gy'agenda eyo kibanga bw'oyinza okubuuka ng'olaba ekito ekiwanvu ng'ate gwe obuukamu oyagala ogwe ng'obuuka oyagala ogwemu ekyo ekinnya ekiki ekiwanvu ng'ate togenda nakulabikako nga noona asigadde ku ngu tajja kukulaba eri gy'ogenze mu ekyo ekinnya. Kati ye omuvubuka munange ge magezi genda bw'aba nga akwataganya ezo kampuni kyekiri kye nadde njala okwogerako ku bavubuka bannaffe abo abato bonna abakyeyi abakola kye bali mu kibuga abaliwa ne mu byalo. Kampuni gy'otudde nayo sooka owulirize kigambo ki kyeyogere kirimu mulamwa ki fa nnyo ku mulamwa gw'ekyo kye mwogerako. Naye gwe bw'ona adda mu kampuni ezo munywa obutaaba munyumya ebiki nonsense nga bwe museka ekkuba oba okutte ojja kukomeekereza nga bakusse. Kozi muli abooluganda bameka? Tuli abooluganda 3. Bo banno bali ludda? Bannange bali mu kibuga. Bo bali muwuliziganya? Bankyawa. Lwaki? Lwa bikolwa byo? Kale tulinamu obukuku bwa famire. Nze sizaalibwa kuno nzaalibwa Ssemba Bulino Mawangula. Ne kati abo bataata baffe abato taata waffe ono bwe yafa baatunda emaali ezimu ne batulyako. Kati buno obudde ne bakola ate balimu ne bino ebyokwagala ffe kale bataata baffe abo balogo yasigala mu byobuwangwa ebyo kati ye mwatulungira nga ffe abaana agala tuwunge tugende tugwe eddalu buno obumaali bakole ki batunde ng'era bwe yasooka okukola kyokole mu bulwanirira. Kati nze ne ŋŋamba mutuufu sigenda kufiira bwereere nze bye by'emaali byonna ne mbyesonyiwa sibanja maali ne ntuula ku kano kendabako. So kano kokako kwenzimbira obulamu bwange nsobole okwebeezaawo ne famire yange mu biseera by'omu maaso. Okay. Obubaka bw'osimba bw'ogamba mukyala wo okyamwetaaga bamuviirako ddala? Mukyala wange ye namuviirako ddala. So tokyamwetaaga mu bulamu bwo? Sikyamwetaaga mu bulamu bwange. Kyemmanyi bangi abalabye akatambi kano nga bakumanyi. Bw'obaka ki bw'osobola okugamba ku muntu ali eyo gwe wakosa ng'okyakola ebikolwa bino? Kintu kituufu nnyo ekyo ky'oyogeddeku. Natuuka ne ŋŋamba nze bwe natuuka ne ndokoka mu mutima gwange ne ŋŋamba singa mbadde mugagga naaligenze nga buli gwe nabba fazaali kale ne wabatandabye nga muteeraawo ekintu kye ku mulyango. Okyabajjukira? Kale sibajjukira naye nga gwe buli gwe nzijukidde ne ŋŋamba nti awo nabbaawo mbaako kye mmukolerawo kale okubanga muddizaawo. Naye ne ndaba nga tekisoboka ne nsaba Katonda ansaasire yekka kuba yasobola okunsonyiwa yekka. Naye kati ng'abaana abantu ndaba ng'omuntu ayinza obutakusonyiwa naye ne nsaba Katonda yekka nga yagenda okunsonyiwa mu nsi eno. Obubaka bw'osembayo bw'ogamba abavubuka banno be waleka eyo mu zigeto mwe mwali mukolanga emirimu? Obubaka bwe mbawa asobola afune omulimu ogw'okukola ali akatono nga kake kuba nze ndaba ababbi bino embeera y'obubbi ng'obadde oba nkugamba eki ndoza bano ababbi b'emmundu webabba kati waliwo omubbi naye abba n'agaggawala bannaye. Bagenda kibuuza ggwe nze kati era nkikubuuzizza kuba nze nasooka ne ndaba nga mutuufu nzibye ssente naye nga tisirina yadde kapiki kenvuga nzibye ssente sirina yadde akateke ennunda. Sente ze wali ebbeeko ennyingi? Sente ze nali nzibye nga nnyingi awo twabba miliyoni 3 naye ng'ate ndaba okutte ssente ng'ezo kati osanga omuntu omunaku
ng'akwata akantu ke katono nnyo bwe kati n'agenda n'akola mu kibuga n'abeezaawo famire n'asasula ennyumba naye nze nabeerangawo nga sisasula nnyumba siina famire gye ndabirira naye ne ntuuka kati obudde buno osanga abavubuka banno nga bo baavaayo dda naye nga nze ekkubo eryo nalina kwata ebbi liryali lyansiba mu mbeera eyo era embi. Anyway, emboozi eno ndowooza gwali eyo giwulidde bulungi. Omuvubuka ali eyo nga obadde oyingirira emize gino omukulu ayina agambye oyingira mu kinnya ekiwanvu nga teri yadde agenda kukuyamba. Teri yadde agenda kukulaba naye banaakuwa omuguwa tosobola kuvaayo. ojja kugulengera eri waggulu nga tegukutuuseeko nga teguweddeyo. Anyway, olina kusigalayo eyo. Omuzadde ali eyo mu mboozi eno funamu ekyokuyiga okwatemu ebyo ebikugasa ebigenda okugasiza abaana bo by'oba obawa ebitakugasa birekera abalala oba oli awo waliwo bye bijja okugasa. Nga tuvubuka tuyita mu kusomozebwa kungi obwava ennaku zino bungi ebbula ly'emirimu mingi abavubuka mwesibye mu kibuga ng'ate mu byalo waliwo musobola okulimira. N'osanga omuvubuka ng'ali eyo ng'anyakula busimu naye nga emukyalo ewaabwe batudde ku ttaka lya acres na acres. Tuve mu kulowooleza nti mu bubbi mulimu future. Tuve mu kulowooleza nti waliwo ssente z'amangu nti we nnabba kino nenziba kino nenziba kino nja kugula kino. Tekiriiyo. Tuve mu kwebaka, tuve mu kulera engalo, tuve mu kuyiyiza mu nsawo z'abannaffe tudde mu byalo. Omukulu ono lwaki nziza omukyayirako olwaleero ye yasalawo n'agamba obubbi kambuveemu nzije mu kyalo nnime mbeezeewo obulamu. Wano waali wa kale akatekako ayina musajja alima ate era nga waalunda tulengerawo waliwo faamu we busula muno mulimu kabizi nako kako waliwo kati. So omukulu nengera doono obukoko n'akakoko kanga ate kino ogwo muzinga ntera kunywamu omubisi naye kale gwakaddiyemu kati ngenda kuguddaabiriza enjuki olina okulunda enjuki ezitakuluma mukikola muti abagira enjuki ezo kati guba mutima kale nze kyemmanyi ku njuki ezo guba mutima gwo nga ggwe kubanza enjuki neziba zinemeka sitya njuki ate era sivaawo naye ziruma guno omukono nga zenkana zitya sigala mpakula paka nemmalamu ekyo kyemba nene. So bana baziwakula zibaluma anti kati ffe kati gana agaffe magezi maganda waliwo bano bendaba najja ne kagiravuzi ku mukono nakulaga nti akwatamu nga yena yeesabise naye kati ze nzijjanga bwendi n'oteekayo nenkuma omukka gwange nenzifuuyira omukka nentandika kusalayo mubisi. Olwo omukka gugasa ki? Omukka guzigoba ne zidda ebbali nga sizookyeza muliro zidda. Anyway, so omunda era muno zaabeera mudde naye batugamba nti waliwo bimukozesa abagira enjuki. Sina byenkozesa nze nga nze ndi kunnakyo alaba zijja buzzi nezikuyirirya. So omukulu ono mulunzi ate era nga mulimi atambuza obulamu bwe mpolampola ate nga wagenda ne mukatale n'atunda kyakala. Gwe omuvubuka yo naawe gwali eyo kino osobola okukikola. Tuve mu kutulugunya abantu ne weesanganga ebitundu ebimu babitya nti nze sipangisa kusala amalodi waliyo ababbi nze sisula ku sitera waliyo ababbi makindi ajjudde babbi mulemu okuvumaganya ebitundu gye tuwangaalira. Tudde mu byalo tukole, tudde mu byalo tulime, tudde mu byalo tulunde. Ye mu kyalo yonna tulema gamba nti anze mu kyalo kyange bagidenzezaayo kunziika buziisi ebyalo bibalindiridde. Kati ate ekyo n'obubaka bwendeseeyo okuutira bannaye abavubuka mugenda ne mutuuka mu bibuga abamu abavubuka ne mubafuulira ddala ewammwe. N'osanga omuvubuka neyeesiba mu kibuga tugeze kale abeera n'abaana b'abagagga ewaabwe bagenda mu zishawa kine nga bwanadda ewaabwe oyo mugagga omwana w'omugagga kati nga bwe tuzze wali ojjidde mu mmotoka y'omugagga ojja kujja n'omwana w'omugagga mutuuke wano naye atuuka atunule bw'ati ewammwe
Ngandala mutuufu si wa mulembe naye nga ate oluusi babeereyo mu kibuga kweraga ne beefuulira ddala abagagga ennyo nga n'okukola tebafuddeyo enkola eyo mu kyalo ewaabwe. Kale ekyo n'enkiwa abavubuka abali mu bibuga eyo temwerabireyo gye muva, mujjukire gye muva. Kuba obudde ogenda tuuka okudda gy'ovudde eyo nga oluusi tosobola nga bano banno bakuleese buleesi beweeragiramu batuuke bageye n'omulambo gwo. Babeekalira abanoono gundi ako nako kakulu omuvubuka bagugeya omuvubuka eyo nako kakulu. Anyway fe katukuleke wabale kubeera nga ate emboozi eyo gituwadde katusole nti omuvubuka ali eyo afunyemu ekyokuyiga mu mboozi eno n'okwewala emize egyo abakyagirimu tusaba mulokoke abakyagirimu. Kyemmanyi oyinza okuba nga omulimu guno ogulimu nga si lwakwagala wabula lwa mbeera naye tuyiye embeera endala. Obubbi si yesu nagenda nendaba nga mutuufu ekintu ky'obubbi ekyo si kye nazaalibwa okuba ate si kye nali nyina okuba wabula embeera kuba nasooka neneeguma neŋŋanze mubutuufu kale muzeeyi wange oba singa teyafa saalibadde bwe nti kuba ye yali asobola otutulabirira otutuweerera etusoma naye kasita yavaawo bambi etusigaanira ddala. Anyway tutandika okweyiya mu ngeri ng'eyo ku SB4 Tuggussa Enssonga tuteekamu akasente mugende ate nabo mubawagireko abaziwa and Sons. Genda yawo ku Mukwana Arcade ojja okubasanga bakoleetera ebintu ebiri mu original omuli obutimba bw'ensiri, mattress protectors, mattress covers, duvet covers, curtains n'ebirala ebinganga ebyo. Bakuye ku simu eziri ku screen mbawagire kubanga nabo batambudde naffe. Abali mu Saudi Arabia tuyanza nnyo obuwagizi bwammwe mutuwagidde nnyo, abali mu Dubai mutuwagidde nnyo, abali mu UK, US, South Africa yonna gy'osinzidde okubeera nga tubaagala nnyo mutufudde namba emu mu Uganda ne mu nsi endala. SB4 Media Tuggussa Enssonga tujja baweereza programs nga zino zisanga wano wokka. Subscribe gwatala okubeera nga subscribinga genda ku YouTube search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga onyiga akapeso kuli kigambo nti subscribe onyige n'akade oteekemu olwo okubeera nga programs zona zitukola zikutuukirako ozirabe ate zisharinge. Program ono bwanga ulidde nga yambo vunanyizibwa nga ya mugaso gisharingeko n'omuntu omulala naye alabeko ko share ate era okomentinge. Osobola okutuweereza ekibuuzo kyonna kyewayagadde okubuuza omukulu ono kyammanyi gye munajja eyo tujja kudda tumukyalireko ko mutuweereza ku bibuuzo ebyokumubuuza naye nga neeno gyali life y'ekyalo nnungi kuba nze nagikuyiramuko kyammanyi kati ali mu life nnungi akayaga tokyakanywa pozi kade ekizibu kyennyina olugeze n'olugira ku nsonga eyo bwe natuuka ne nva ku muggo guli tinenzira kukayaga neŋŋamba bwe nnaawasa omukazi oyo ajja kusobola okunzija ku kayaga naye bwe nawasa omukazi ne mulaga nti ngenda kuva kukayaga naye akayaga ko kannemye okuvaako kati kye neebuuza nsobola okufuna eddagala erinzija kukayaga gwali eyo osobola omu okuddagala erimu kuba nako si kyekirungi ennyo nti kyenjagala kikuba kyekintwala mu maaso ennyo naye ng'ate ko kannemerako tusabe oyo nonna ng'olina ku ddagala erijja omuntu kukayaga ko kannemerako kamuwe wumulala ku kamera ne kamada Albert editor waffe mbeere bulungi mweraba.